nze ndi wa UPRS. Yes. Omuntu yataze okuwa ekivulu olina manager akusanga ati abantu babeere nga bagamba lokijani bane tubisanga sagala bantu kati osanzeewa gwe naawe lwaki kalenda. Yes, olwaki okwata ekikwata ne nawe nyumba kitegeeza temuzunga gye tunywera njaga yaffe. Oseka kigwe rasita. Obusungu bw'omuntu mbuyagwe eddalu naawe nyiga bibyo. Ompugulo nzije ku kya Bobi Wine y'ensonga. No, sinabyogera. Be balina ekifo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange ne bannyina Zaidi Mbaraka. Onako olwalero keeriyidi nsazeewo mpabule ku baganda bange bano abamawulire bamukwata kamera. Mwaka gwa 2016 omuyimbi Mathias Walukaggali akwata video ey'amabebbere n'asanga omusajja omulalu awe Nateete n'amutunuzaamu kamera ng'obwana ebumugoba. Mabebbere mpaku nvunza temutya nakuswala. Oba osangayo omuyimbi Mathias Walukaggali bwe yatunulira omulalu ono yamulaba nga yagenda okugjayo bulungi ekifaananyi ky'amabebbere era video n'etuuka n'efuluma. Oluvannyuma lwa video okufuluma simanyi yabagulizaako baffamire ya mulalu oyo nti omulalu muganda wammwe oba omwana wammwe twamulabye mu video ya Walukaggali gye bayita mabebbere mpaku nvunza. Mathias Walukaggali abafamire bamukuba mu kkooti era ne bamugjamu ssente nnyingi nga bamuvunaana okuteeka omuntu mu kamera atategeera oba atasobola kwetegeerera, atalina bukkiririzo oba atalina bugaaniro. Kakati baganda bange mmwe ab'amawulire bwe muba mwetegereza Rocky Giant alyoke ategeera yetegeerera ye muntu omutuufu okuteeka mu kamera mumubuuza ebibuuzo bye mumubuuza. Twaligambye nti agwe gubadde gusoose naye gwe agenzeeyo olwaleero waliwo oli eyakusookayo era n'ajjayo kontenti y'omu ng'olaba omuntu ono omuntu teguliiko. Kakati naawe oyo kontenti w'omuntu ogutaliiko olaba gwe weegombye okunona mu kontenti yenna oba ku bayimbi bonna abali mu Uganda. Rocky Giant gw'olabye okuggyako kontenti. Rocky Giant akutta omuggo akweweredde nti jja kukukuba. Singa Rocky Giant akukuba omuggo, Rocky Giant ye mukyamu obanga ye gwe mukyamu alumbye omuntu atategeera bulungi, tukkirize tugaane Rocky ffenna tumwagala oba twali tumwagala. Ne Rocky today yeetaaga mu rehabilitation, yeetaaga kujjanjabwa oba yeetaaga kubudaabudibwa. Tukkirize nti Rocky Giant essaawa eno teziriiko. Essaawa eno okujja content mu Rocky Giant tolina njawulo na muntu akozesa kaana kato. Emyaka egiri mayina omwana oyo batonatuuka mukolamu ssente oba mu exploitinga mujjamu ki ssente. Kakati ne Rocky Giant obwongo bw'essaawa eno tebwetegerera bulinga bwa mwana muto okugenda omuggyemu content ofune ssente. Kyonna ekikutuukako ng'ogenza okumuggyemu content ofune ssente olina kwenenya wekka. Olina kwenenya wekka. Omusajja akutungirawo ekiso toyinza tegeera kyakola. Omusajja akutta omuggo ku mutwe nga mututawanya mutubonyaabonya nga tukola zikawashi musimanya save life ya gundi yererere n'ebirala eby'ekisirusiru naye nga gwe anonye ekimbe ekigenda okutta. Kubanga Rocky Giant kyonna kyakukola olunaku olwaleero ne ku poliisi tagendayo tebamutwalayo, bamutwala butabika kubanga takola ki tategeera. Mwenna mukimanyi nti Rocky Giant takola ki tategeera. Olwaleero gw'okutta akazindaalo ng'oli ali ku kamera gw'osemberedde gw'obuuza ebibuuzo eby'ekisiru gw'oli olabyeko entaama ng'etaani. Olowooza lwaki bagiyita ntaama? Ntegeeza endiga. Endiga egudde eddalu etaani kyekyagituumisa entaama. Olowooza bagisemberera? Olowooza bagimantaalirako? Eyinza okukukuba omutwe oguyinza n'okukutuusa emagombe sinakindi ogukuttira amaka naye nga guba gukusinze kubanga eno bagiyita ntaama ate yataanyi naye gwagisemberedde. So abamawulire Rocky temwongera mu exposinga ate nammwe temwongera ku exposinga butali bukugu bwe mulina mu mulimu ogwo. Buli mutunuzaamu Rocky kamera mwongera okukakkanya abafamire yo oba abaana be kuba Rocky alina abaana. Mumuleke mu kava gyali ate nammwe mweyongera okwolesa entegeera yammwe nti temutegeera mutuuse n'okunoonya content ku bantu abalalu. Kakati Rocky Giant omubuuze ki? Akugambe ki? Akunnyonnyole ki? Ero gyemu ki?
oli musajja mukulu gwo wa kamera wa mawulire olina audience y'obuvunaanyizibwa ennyo abantu bakulaba era bakuwagira naye nga bakulaba otunuzza mu Rock Giant kamera okutta akazinda lumukubuuza bibuuza abantu abo bakubalamu amagezi singa bali kulaba ng'okutta kamera ng'okitunuzza mu Rock Giant ng'omusabira buyambi bagenda kukubalamu amagezi n'omutima omudduukirize naye otunuze mu Rock Giant kamera ng'onoonya kufunamu ssente za YouTube converting views into US dollars mu Rock Giant but guys tuswala bintu bingi bye tusobola okukola mu views bintu bingi bye tusobola okufuna mu amawulire kakati pages za mu channels za mu TVs za mu biki mutandise ziteekako embuzi ezerinnyira mutandise okuziteekako embwa eziri mu ggobe kubanga bw'oleeta Rock Giant kitegeeza olina obusobozi okuteeka embuzi ezerinnyira oba embaata ezerinnyira oba embwa eziri mu ggobe ezeesibiddemu ofune views omusajja mumuleke ate singa abafamile ya Rock Giant gyebali oba banga gyebali basobola okubakola kiri kye bakola waluka ganja gadde balabuzi kubanga kyemukozesa Rock Giant takikola na kumanya kwe na kutegeera kwe obwongo bwa Rock Giant today buli mayina bulinganga bwa mwana muto tosobola kumala gateeka mwana wa muntu mu kamera nga maama we takkiriza kakati ono Rock Giant alina abantu bamuyinako obuvunaanyizibwa kubanga ye takyasobola kuweebaako na buvunaanyizibwa kale mwali mubuuzizza ku bibuuzo tukuyambe tutya n'ebibuuzo bye mubaamu tebabibuuza muntu yavaako tebabibuuza muntu nga waya tezikyakola bulungi ogende wa Rock Giant omubuuze ku bitambula mu music industry for sure ogende wa Rock Giant omubuuze ku bitambula mu music industry tolina njawulo na muntu agenze ku malaalo ga kafeero industry ogiraba otya Paulo nga wayimba akuddemu ki kakati essaawa eno Rock Giant mu music industry tumubala nti ali dormant nga Paulo Kafeero taliiwo naye taliiwo eno kopi eriwo si eyaffe abamunyumirwa mu ndongo oyo mulala nnyo kakati bw'oba osobola okugenda w'omuntu ataliiwo muggyeko interview ku bitambula mu music industry tolina njawulo na muntu agenda ku ntaana ya Kafeero owaayi Kenzo omulaba ayagala kubbaza abayimbi owaayi Bobi Wine omulaba asokanyizza omusajja omwana yava mu ndongo owaayi obiraba otya basudde omundabirako eyo gy'oli emago that is rubbish bujulizi ki kinyusi ki kyonoonya mu Rock Giant akikuwe era kikugatteko ki mu ntegeerayo nga tonnatunulya views omanyize abantu b'ensisinkana bonna nga sina kusisinkana nsooka kunoonya wongattirako mu ntegeera yange nga sina tunulya kyogenda kunjo kyayo otegeera nnyo tuusa okunsisinkana nina amagezi ge ngenda okuggyako bwe tunaayawukana onaabaako ne kyogasse mu ntegeera yange gwe w'amawulire nga tonnatunulira views omuntu gw'otunuzaako kamera sooka weebuuze entegeera yagigattako ki obuuze Rock Giant kuba music industry kibanga poliisi weenaagenda ku ntaana ya Felix Kaweesi mu poliisi ekuŋŋaanya bujulizi negenda ku ntaana ya Andrew Felix Kaweesi owange ani yakukuba amasasi oli mufu takyayogera takyayina na mugasa kyale Rocky mumutwale ng'omufu essaawa eno mumutwale ng'ataliiwo essaawa eno naye mumukwatirwe ekisa mumujjanjabe mumutereze kosita mukkiriza nti bizinesi alidda n'abakolera ssente naye mugenda muzungu oluusi ne busukali temututte musajja enjala emuluma ne bwolaba yagala obbakuba emiggo omusajja yadde ka juice temukamutwalidde yadde ka soda temukamutwalidde enjala emuluma temugenza abayambe temugenza mu muyambe naye mwe mwagala abayambe ng'abakolera views mukole dollars muswaleeko mufune obukugu actually waliwo abantu nga singa akasengejja k'abamawulire kajja kayina abantu be kayinza okuyiwate bwe badde olowooza nti bali professional ng'abantu bangi basobola okuyiibwa nga tebasaanidde nga tebayita mu kakuŋŋunta kakubeera bamawulire muveeyo ewammwe gye muvudde oluusi mubbye n'enkoko ku kyalo oluusi mwabbanga emmere y'abantu
ne mujje Kampala olwokuba musanze ba SB4 bakola sente, ba Ibrahim Kasa bakola sente, ba Kasuku bakola sente, noka nange nsobola ate biri mu interview. Gigamba jani ke muri mukoleramu.